po jako akawuwo. Oluvannyuma lw'emyaka 35 gavumenti ya NRM gyemaze mbuyinza abazirwanako wamu n'abo abayamba ku gavumenti eno mu ngeri emu oba endala egenze bajjukira era abamu ne bawa akasiimo. Wabula wakati mu nkola eno waliwo abazirwanako abagamba nti bo gavumenti yabeerabira so ng'ate baakola kinene okuyamba NRA okuwamba. Mu bano mwe muli musajja mukulu Kapiteni Stephen Patrick Terulaga ng'ono kati mutuuze ku kyalo Kasana mu disitulikiti y'e Luweero ng'agamba nti yeetamanyi kye yakola NRM era nga kati n'okubeerawo atunda mazzi mu kitundu okusobola okufuna ekyokulya. Ntunda mazzi n'endyoka nkola ki nfuna ku kyokulya era abantu basekerera nnyo movement nti wapangapangamu walwana ne Museveni nga tofunyirawo nenga nti kiri kyange. Bw'otuuka Kapiteni Terulaga Wasula weewuunya nti amaaso gatuukira kagaali okulya ebidomola ebisibe ng'essaawa yonna abaalina okugenda okunona amazzi mwajja akasente okusobola okwebeezaawo n'abantu be. Terulaga agamba nti yakola kyamaanyi era akyogera lwatu nti singa teyali ye Pulezidenti Museveni teyandiwambye era n'olutalo terwandiwedde. Movement teyandiwedde mu nsiko naye olwokuba nti nakola nnyo ebizizingirire nga ndi ku lusozi lw'Enzooli nengenda mbuusi nga Western Division Commander Brigade Obooti namujjako ebyama byaki Obooti byalamuseseza fayiro zonna. Ono ategeeza nti essaawa zino takyesobolera talina kyalina okuggyako okulejjesa amazzi afune ezigula akawunga okusobola okubeezaawo abaana. Buli kidomola nkitunda siringi 4 nitwebeezaawo kati era mbadde nakamala okusasula owedduuka akawunga kano ketunaalya olw'eggulo. Patrick agamba nti Pulezidenti yamusuula oluvannyuma lw'olutalo okuggwa so nga ate luli mu nsiko yali amumanyi bulungi ng'era wano wasinzidde n'asaba Pulezidenti Museveni ajjukiremu Terulaga be yamukolera asobole okumuyamba. Kaguta twala n'olutalo nonzikiriza nompa obuvunaanyizibwa ntandike kiwanguzi mwanga unity era negitandika era tebankako nansobi yona nosindika abasajja bala okuva engoma ne bajja ekiwanguzi ne mbaliisa emmere bulungi nnyo okutuusa bunazaba nti jala kujja gy'oli ne bagamba nti mumukiriza ajje nosindika kyaligonza najja ne sitanule nze nengenda Enzooli naye ndi bubi. Wano ategeezezza nti alangiddwa bingi wamu n'okukyomerwa enkya n'eggulo olw'okuwagira NRM kyokka n'atayambibwanga bw'ati agamba nti gavumenti yandibadde n'enkanya n'emuliyirira kubanga ebintu bye bingi ebyayonoonekera mu lutalo. Abaana bona bampinga kubanga mu movement teyamba bintu era abantu basekerera nnyo movement nti wapangapangamu walwana ne Museveni nga tofunyirawo. Wabula ono si ye yekkalajja n'olw'obutaganyulwa mu gavumenti eriko n'abamu ku baana abafiirwako bakadde baabwe mu lutalo nabo balajjana olutayambibwa. Kati nze neesigalawo nga ndi mwana muto era nendabirirwa baneeyiba bange banayiba abafu abaaliwo be banzirusanga ne bankuza mbanga nkuze bakadde bange sina bye nalabako kati naye okutuusa obudde buno sifunangako gavumenti wadde kunyamba wadde kola kutya bintu byabakadde bange byonna byayonoonekera mu lutalo. Mu ngeri emu waliwo ne bannamukadde nga kati batemera mu myaka egisoba mu 8 nga nabo balajja n'oluvannyuma lw'okukubwa amasasi mu lutalo olwabayeekera era nga nabo bagamba nti tebafiiriddwako yadde okufuna obuyambi okuva mu gavumenti. Gavumenti tuyambe kubanga nuno takyasobola nange sikyasobola. Sifunanga buyambi kujanga tuvuddeyo eyo balodi kulosi bebatuwanga buwunga. Bano akulira ensonga z'abazirwanako mu disitulikiti y'e Luweero Kapiteni Muhammad Mubiru abaanukudde era n'abagumya nti enteekateeka zigenda mu maaso okulaba nga buli alina kye yakola oba kye yawaayo mu lutalo luno ayambibwa. Mu kiseera kino bano balajjanira abazira kisa wamu n'abakola ku kasiimo k'abazirwanako okuvaayo babataase nabo basobole okwenyumiriza mu ntuuyo zaabwe. Minister of Defense yasindikira ettiimu okuva mu UPDF nejja ne batandika okunoonya abo bonna abatasasulwanga babakoleko mu mwezi gwokusatu n'ogwokuna exercise eyo yaliwo omwaka ogwedde ne mu mwezi gw'omunaana era omwaka ogwedde
nga baagalira ddala okusunsulira ddala abo ab'emulugunya, mulimu bannamwandu, mulimu bamulekwa, mulimu n'abasirikale abalamu babadde okwemulugunya kw'okubaddewo, naye exercise eyo bwe zikoleddwa tusuubira nti buli muntu ajja kubeera bulungi. Ndi Barbara Nabukenya ku lwa ABS Television. Nsigaliza buno obwana bwonna bwensomesa sina na sente, njagala muzeeyi kumpa ku sente.